Galangene mubiri technical. Show ebeerawo bingi bitwala abandoza gwe bimbe wa missinga omuli ekyakazindaala kokka mujjako n'ekikeni we nayo naye mu private yambulira the build up to the show yenga mu mutima gwe alaba nti ono yamulekerera nnyo omwana w'obwala yamulekerera nnyo almost kivulu kyonna kati awo ng'atambula omanyi kati sayimu wateekako ebivulu ne bikusala kati gusobola okutegeera embeera gy'obeeramu Chicken yagamba tata tambeereddewo mu bulamu bwe bwe busungu bwalina nga yo omwana obusungu ne resentment eyo eya omuzadde nga takubeereddewo mu bulamu wabula nga toyina wootuuse oyina we wejje gwe ne weetuusawo nga mwana Chicken mutaani wa namba emu yasooka sinabadde 10 sina kyendya balaba wali ssimu nade nabamwala office ya gavumenti mwademo yada iPhone gye yakwasiza yada akutta iPhone kati eri yabadde waliwo iPhone ey'ebbeeyi nga tulowooza nti bakubye bantu ba bulijjo ne Grace akulu bamukubiddemu. It's not laughable. Why shouldn't I laugh? Kubanga Akulo is retired. But then they are part of the problems. She's not part of the problem because she's retired. There is no way you cannot tell me not to laugh. Because they've been brutalizing other people. Nga bali eno kasabiri eyo. Musajja yagamba nti ghetto wetutagirongoose ghetto egenda kujja. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. Kale kusema official njagala kubuuzaako yonna gy'osinzira okubanga atotulaba yongera okubanga tosubscribinga ku mukutu guno okufuna videos ezifaanagana bweziti. Nana Hub Mouthwash amannyo bwe gaba gakuluma ng'olira side emu ebyokya obinnyogo nga bisannyalaza amannyogo. Nana yongera okubanga ate omufuna genda mu drug shops, genda mu supermarkets, genda mu pharmacies ojja bbanga omusangayo. Ate mwabali bweru w'eggwanga osobola okugenda mu bifo okuŋŋaanira bannayuganda oba tuŋŋaanira ebintu ebiva e Uganda osobola obbanga omufuna. Ennaku zino Uganda Airlines yajja ebungereza saseeza bibungereza musobola omufuna bulungi. China ejja musobola omufuna obulungi. Dubai ejja musobola omufuna obulungi. Buli nsi weetuuka ate n'ennyonyi mukozesa ebika by'ennyonyi ebirala byonna Nana asobola okubanga ate atuuka. Ali Nana bano abantu abantu basusse okuwunya obumwa. Naye kyekyo kuwunya akamwa si kirungi. Si kirungi bannanga Nana wa tunagenda ku ekyo lwaki obuwunyamu? Lwaki nidda seba akamuntu ng'akawunya ne waba ayogeredde wali.
kawuliki kanyongo omuntu akusemberedde tunakufuna kambi omuze gwa mpaka kiisi bwe gutaakuveemu nze nkubuulira bannange bamaada mukozese nana haba mouthwash kana omuwala awunyakama mu ggwanga muno ogenda kutuula wa bannange oba ofundako n'omusajja ate bw'ogattamu ekirimi ne gujja bagira sayimo soba naye mubeere nga mukozesa nana haba mouthwash bano bandira side emu wenywa ebinyogogo oba ebyokya amannyo gabeera affected bubi nnyo mpulira bubi bannange nana kyekyokuddamu kyo kitambulira ddala bulungi kale musikirize balenga tukiriza ku internet y'abanafu ba Airtel tulina unlimited extreme internet ey'abanafu ba Airtel bakutegeeza nti nno bw'oba wetaaga kubanga ofuna internet edduka speed ekizungirizi package za pisanika ku mitwalo 13 kale kubira Keith gina kubanga ate akuyamba badde manyi Keith nti yakomyewo ali mu Airtel Keith muganda wange yankubira kaawo naye nate nandaga batuni nga tagenderedde naye bambi mwala ojakolako nene Airtel Uganda ate yaŋŋamba abasajja ba molo basasulira ddala so era naye bw'olemwanga connections nze nazifuna just in case amina kasabe nneme kutuuka mu mbeera eyo ate wetaaga nno okutuuka mu mbeera eyo kati nze nazo okusembera emyaka egigenda gyemeka egyo nasemberedde nze nkubuulira ojaba katongole wagituukirire wagisemberedde kati yalwawo 5 yalwawo egyo emyaka gikaaba omugongo wawali kyagamba internet ya Airtel unlimited extreme internet gendayo osobola okuba nga togifuna internet yaffe edduka speed ya kizungirizi ate nga erimu esaasaanidde Uganda yonna internet ya Airtel era nga togikola ki ogifuna mu mbeera efaanaganirako ddala bwetyo Truth Media Academy eryo ssomero lisomesa byamawulire bakutegeeza nti no video editing oyagala bisoma graphics designing oyagala bisoma biki bye weetaaga okusoma Truth Media Academy bakutegeeza nti beera nga yolaga bajja kubanga bakuyamba bagamba omwana bamusomeseza emyezi 3 ate n'atandikirawo okukola emirimu egyaffe tetukusomesa kutandika kugenda kunoonya mirimu tukusomesa kufuna kamera tukusomesa kugenda ku mulimu gwo ennaku zino abaana bakola ssente mu bulimu obutonotono n'abeera nga bamuyita bu birthday parties n'agenda n'abwekwatira ne bamuyitira kino n'abwekwatira Truth Media Academy tubatendeka okusobola okuba nga beebeezaawo mu bulamu kale twala omwana obeere nga ate asoma ekintu kyonna bana kitambulira ddala bulungi mbaaniriza mu show yange n'entambi esoose mu mwezi guno ogw'omusanvu. Pozi twayingidde ogw'omusanvu. Yesebo. Pozi wasenguka mu makkati mu mwezi emyezi esatu gye wuliddeko emyezi gya ntambi. Yasabira muli. Wanoonyeza ennyumba. How is your new place? Oh, why? Ndeka sayimo. Like you have single neighbors or they are married? Toyingirira bulamu bwange ndeka. It's not your private life. It is. But of course people need to know. No. Obeera n'abasingo. Bandeke sayimo kuba nze nali awo n'ekirowoozaako kati omuntu nga wakati eri muntu ani gw'okubira eŋŋombe mwina asikaali ku geti sayimo sijja kuddamu wadde n'ekyo but you should open up to the people abamanya abantu bandeke I've opened up a lot nayiga bakumanyiko ekimala nayiga wagera n'oleeta omukwano gwo in public bannange nze nakulaba naye ndiddamu olowooza ne ŋŋamba kati nno nze libido wano tentuusaawo tumala kwekoona tujjukira okubuuka ati ndi mu nsi ntawaana when you look for orgasm ate tonoonya kyegi kati ate orgasm tuseta Simon entikka eri sikiriko yeetoolola bweti kale entikka eri wano ogituuka kati ne bwetoolera noddamu n'oginoonya buto aya naddamu era n'oginoonya buto kati tolekamu maanyi kugituukako wano kubanga ate olina okweyongera tuddemu ogikolesa ogituukeko abantu kye batamanya ku ntikko entikko ekozesa ebintu naye ogamba otya ndi wano kulika amazaalibwa oyingidde ameka bwenjogera emyaka gyange abantu bawakanyiwe nga be banzaala nagivuddeko tebayinza butawakana sayimu olinganga gundi Brad Pitt mu firimu ya Curious Case of Benjamin Button ono yazaalibwa nga mukulu n'afa nga muto kati abantu kye bakwewuunya nti mu buto nali mukulu okuludda bwoti sente naakalabikako amina nalabya obufaananyi bwo mbateerayo akafaananyi 214 mbateerayo akafaananyi paka 225 naye kali ndabikanga omukulu awali walinganga omusokolemu ebyenda wali 214 esa imutuva wala
tuva wala ya kasipi yako bakalagawa simanyi ne munange umanyi kye wakoze ekyo ate abantu abamu oba they lack self esteem naye bye bintu bye bikulaga mukama gyakujje paka wakutadde nomunanga abantu batya nnyo ebyafaayo byabwe olumu ntambi tubeera ku pressure of ebigambo by'abantu yes naye nga tulina kuddayo twetegereze tuvuddewa ntambi if I drive emotoka gyenvuga kati kama kange gyenvuga eyiseeko ndoozi emyaka ng'ebiri kitundu mundaba y'omuntu angoberera ajja agamba yiisa imunga weesibye mu kimotoka ekyo kati obuzibu bwenna tesina mu kifaananyi kya kamotoka kaasooka nandibadde nka bateerayokko n'omanya nti kati ate wano wendi muganda wange ndi mu nsi ki kakati nga tonna complaininga wano wendi nebyennemeddemu nebyenyinza okulowooza nti no I deserve better yo gyenva omanyiyo tebamanyaayo kati olanze obufaananyi obwo nsigala mbuleeta nenkulaga nti era buli birthday wenaba nkyalina omukisa okunoonya obufaananyi obwo nembufuna Facebook eba nabo memories nja buleetanga mbagambe nti kakati yonzo ng'alina akawato k'ennumba wali okyali ku university naye ku university awo nga mwe bimuli by'endejje abawala awo ng'abawala mbatambuza kannajinnaji wali otambuza ng'ofaanana bw'otyo ng'omusokooli mu ebyenda naawe nga bapita sirimu daddi kizibu nawe omanyi nti abakazi babi batya muwala gwe yali ampaana mu biseeyo wampaanangako ki n'obulamu bw'ensi bwe butyo kane essaawa zino 2:25 2:35 onookompeyaringa sayimu wa 2:25 era enjawulo eba nnene emyaka egyo 10 naye ate olaba kati wano kati nga tuzze mu bulamu nga busigadde nga bwe bulina okubeera kati nina emyaka emirala 10 gye bayita egy'okunyirira kubanga omuntu bw'akiriikinga emyaka 45 either ogejja ebyekikulu oba n'okogga ebyekikulu kati between 20 n'emyaka 4 olabira omusajja ng'asagaano gamba oyo omusajja ajjudde 20 to 40 emyaka 2 egyo toba na bizibu nnyo abaana bakyali bato mukazi tannatandika kufuuka mulabe waliwo bafuukira abalaba awo oyingidde ataano kimu bibiri bw'ofondeka omugambo wayi wakinze nfa lwaki oleeta ebibuuzo ebyo towuyanga kigambo kisemwandu wadde mu Luganda tekiriiyo batono basemwandu batono andi n'abasajja tuddukayo maama basemwandu bangi ne tubuddukamu tinamwandu bwafiirwa mumanya nti ebbawo yafa mu kyenda era ng'akyaliwo naye omusajja mukazi we afa leero enkya n'agamba nayingizaawo asa najjanjabyeko ekikola kitukozeeko tukoze so gwe tuli so gwe twagenze wa Pastor Benihini kusabira Kiwalaata kuba babadde basabira abaliko obulemu banne nabe ku kigo ky'abalimu ezo balimu ezo final ennyeko kaadi yagifunye honorable balimu ezo naye yabadde atidde yabadde akankana bwatu musajja nga mulaba ajja nga nedda amaanyi nga gamuyiseemu Benihini kye walese e Kampala Benihini yalina amaanyi ani atalina alina amaanyi agasitulabo nga babodegaadi tegabasuula waliwo yagambye nti babodegaadi baba bamaze obudosabirwa bifo kujja ku mulimu nga Mwoyo Mutukuvu yabayiseemu kati Mwoyo Mutukuvu yasosolamuko taddamu kugwe yamaze naye Mwoyo yayiye kwaya ne bagwa nga balinga ngazi malayika eze jiga badde mu byeru Mwoyo Mutukuvu w'amaanyi ali ku Benihini naye kakati nga gye bagenze eri walabe tuti omutabani yagambye kyasobosa kityo okusabira taata bange nga tewali security check abantu bano bonna abakirimu ngenda banoonyerezaako tewabaddewo measures za security Benihini yatusata ku taata we nga tayise mu measures za security is a holy person I know naye bo tebagudde naye ensabira y'omwavu n'ey'omugagga byawukana naye kati bwe kiti bw'oba olumba omwavu oba kyasomerwawo nti omwavu era olumbagana mu mizimu lumbagana emizimu egifugira kale jjuke wookoona ku switch y'emizimu naye kitandika okwerwanako tuleke tumubeeremu tetujja kgenda kakisinziira ku ggume emikama tetujja kgenda bino gy'olaba kati ate omugagga babasimba kyalina mukama nyweza kyalina muwo omukisa kati omuzimu oguyinza okugaana omukisa teguliiyo
era muzeeyi bamugaye beera n'omukisa muzeeyi ne maama naye Rwanda bidde akatu speaker nga bamusabira basoni amuyitako ogwasoose olabe bamwiseeko yamukomerawo amusabira kyaleka speaker ayogedde mu n'amugamba tokikola kyali n'akalulu ka seeki kati bali mwezi oyo bamusanzeemu bino yabadde atidde road mayor Lukwago Lukwago yabadde yagambye apaana omusajja ono wadde mmanya nsobola balimu n'ebizimu ebirina omugo bwangu naye kimanyire mu politically omwana asajja asobola okukubisa ekintu ekyo I know ono gwe bagala okuwa akalulu ono alimu n'emizimu naye okuleka spiritual ne mwana yakubye dda propaganda n'agamba ono alina emizimu yagwa tulaba gwe magala okwesigisa Kampala onajjudde ebizibu ebingi ate omuntu alina ebizibu asaana okusabirwa Kampala teyeetaaga yinginia kubanga yinginia alina emizimu nabadde manyi olwavudde wansi awo nga bamusitudde nti okugulu kwe kukomyewo anti ebyafayo takola magic akola mirako kyeki miracle kyewuunyisa ate kiba tekyewuunyisa ekyo there is a difference between magic and a miracle. Lazaro we yafa ne bamukomyawo engulu That is a miracle. nanti kyewuunyisa omuntu afudde omukola ki nete yakomawo nga muzungu ati yakomawo mu bula omanye ekintu ekisinga okwewuunyisa ng'okuzuukusa omuntu ng'afudde kati anti olaba okuzuukira buli kimu kisigalawo kiddamu buzzi buki buto bulamu kyova n'okugulu okulema kusobola okuddamu obuki obulamu kwe batemako tekudda naye mu setup y'obulamu okugulu tekumera ffe twagala kyewuunyisa Ani kati ebyo ebitakkirizikika oyo aba magiki mirako Katonda bw'aba akolera within the means, the gazetted means. nti obeera oli muzibe osobola okuddamu n'okola ki Katonda tosera kera ku makya ntambi nga wasuze oli mu nnyumba yo n'okera ng'oli mu America kizibu God doesn't work that way naye osobola okugenda n'osaba visa nga wadde togifuna ku luno with his guidance n'omukono gwe n'ogifuna that's how God works. Now what we call a magic kwe kussaako omukono agamba kati zibirira oliwa ndi mu America ne Katonda talina ati we yakikolera mumumanyi nnyo Katonda bantu kyova ne mu creation talina we yakolera bw'ati nasnappinga nekihappeninga tekiriyo genda ne mu creation kyova nti wabanga Katonda ye yatonda ba magician lwaki kyamutwala ennaku mukaaga nga atonda ne magic ye gyali we want to assume kati ye Buchaman yabaddewa kati ne Buchaman yakyasobola Ben Hinn nga ne Buchaman talina kyamagere ekyo Saimo ulinga wakanya amanyi ga Ben Hinn tegasobola kati Buchaman kati Katonda asolota katata gundi asokutambuza Sam Gombia what is the difference Sam Gombia yabachi Sam Gombia ye yamenyeka oba was lame lemu mu Luganda bwe bulemu labaga kibi ekyo nti lemu bulemu bachanguya nti Buchaman okugulu kolode kumpi kati tukusobola kuvaawo awo however era n'ebyamagero byonna kati katuvudde eri mu lwaliro byonna byetulimu bigenda wooyo yeetegese kyovala nti wetubeera kati kankisembeze mu ddiini osobola obbanga oli mufumbo naye nga teweeteeseteese kusembera simanyi oba osembera nsembe namala wamala omujiji catechismal instructions ne we baba bagenda okusembera bagamba eyeeteeseteese yekka yabakola ki yabasembera tekitegeeza nti abasigadde mwegaba tebalina biswanyizo bisembera naye baba tebeeteeseteese kati ne mwoyo akyalira abo bokka beeteeseteese kati wobeera ng'oli mulwadde weteekateeka otya nga consciousness yo togirina the moment you start feeling nti wano wendi we wali okuwonyezebwa nedda oli mu kkoma ku ggamba oli mu kkoma balina kukusabira teweetegeerera kati awo tukkiriza on his behalf abalokole buli kimu mulina ansa naye anti tugendera okimanyi nti n'omusamize osobola okugenda ew'omusamize on your behalf nga tutte essaati mbewulira oba kifaananyi oba kaviiri
Ntambe ino logako. Olidde. No, you need to go. Why not kuba bagita nkwaso? Eh? There has to be something that connects. Omusumba ne gwasabira either in person oba okitegeera. So kali wantu kulowooza ntusitula kukkiriza on behalf of ono akola ki. Naye ero gyagenda ne mu Bible era nga ebyamagero bitono. Nga bitono ebya bamusabira n'akola ki. So kitegeeza obutuukirivu ebiseera ebisinga buba buggwe bwenonyeza ng'okyasobola. Kyova nti yo omukatuliki omulwadde bagenda mumusiiga penitensia bamusiiga okusigira kw'abalwadde ye bamuteekateeka kufa teri kumusabira kyawone kuba tosobola kweyogerera but anyway ekyo nakyo kiddeyo ku faith kati ffe abakkiriza mu Ben Hinn I know yabakoze ekyamagero nanze nabaddeawo nga ninaanye patience bambi alina obulumi bw'eggwanga nabulabe patience alina obulumi bw'eggwanga oyo prayer warrior w'eggwanga lino aka olaba omwana w'omugagga asaba about you nze ntambi omwavu tuve ku Ben Hinn byonna yabikoze naye kali yakozemu yakoze eki Benny Uncle Benny sayimu njagala onkyalize ku mwami oli yani pasitani ye kayiwa yani si kayiwa pastor na babuli kiramu atayagala pastori male yamukubye dda ati njagala omunkyalizeeko mbuzo the hard questions enda munoonya ko naye yamukubye dda olaba ebintu bya faith bino bizibu nina nange nsinga saazo nsalawo kulowooza nga wansi there are questions that I would like to ask Ben Hinn lwaki ye Katonda yamutumye bannyumba ya Kayanja bokka olunaku olusooka n'amutuma Pastor Jessica we olunaku olwokubiri najja n'amutuma mutabani we ne mukyala we najja n'abuuza who is this boy mama Kayanja ali selfish kika kyo obutamanya obutalaga next of kini we eri Pastor Ben Hinn that this is my son nero pakati nganzo omukkiriza yabireka I don't mind I know moyo I don't yebyo why tandikire tuke konde naita note tuveyeyo omanyi inze waliwo abantu benyinza obutasisinkana nnyo olw'ensonga nti sikwangalira mu community yaabwe so ekyo nekindimitinga okubategeera obulungi of course mbagoberera and I appreciate where they succeed so kati nalaba omwana chicken ng'atandika Alan Cruz but neza mumulaba namusanga ku Skype at his bamukuba ati yalazeeyo ng'aleesiba CID awo namusanga waawo nenda bimotoka gye yali avuga at his age in my age at his age that boy is more successful than me yes. At his age of course fenna so kunze ku myaka gyaffe twali kwezi obuzibu bwange empanika mangu but that is a fact in the reality these boys have worked naye ndabanga akoze fantastic show I had my opinions but because Stanyo Binyumyaka I did give my opinion but maybe I was part of the school of thought egamba agenda kola yochi agenda baguzaaki nemukama nanyamba nesibyogera nandiswadde shonegwa kati wakati awo saagoberera shengeri gye bibaddemu naye we nagenze mu baana abazza mu video ng'omukulu we yali agenda okukola show yabasuubiza nti alina omukyala gwagenda ozimbira ennyumba maama yakuza naye ate nagenza okumulaba yabadde ndoza n'abafaruuku kuba yabadde na wano twabadde wano nga yeegaana okufaako obufi nti mugeza ne mumpaayiriza sikyogerangako luli namulaba era nga yeetonda ebintu by'e Rwanda but personally I understand the boy is young tamanyi what to talk and when obusobozi bw'okwogera bwawukana ne ku kiki ky'osobola okwogera ky'olina okwogera buli obusobozi abulina obwogera naye ky'olina okwogera okimanyi so nekiraba naye njagala wompe your complete view byonna nga gye byatandikidde ne wetuli jjo nabalabeko ku live eyakabaata balesangako ku mwana oyo ani Shira Price
mutana mulaba nga she's joking namulabiko ko nga ali serious nga ali wakasukwawo emyaka shira ne jigibula n'okuvaayo todamu kunyiga oli musimyaka kunyiga does not look good on you bambi maada n'omwana alina speed yamusiga akazinda engalo tezaalungula naye naye walaba ke yakola kugamba kyali seconds teyeewuunya teyagira agamba kamuneesonyiwa omusajja so tutandikira wa tutuuka tutya wano tuliwa wetutandikira kyekirowoozo kikeni kye yalina ekyokukola show oluvannyuma lw'abaana abayitirivu benya bali ku mutimbagano bazze bakolanga shows for the last ndowooza nga 2 years obadde olabanga ebibadde nga kula bonita abaana abayitirivu ekisookera ddala in fact before going there kwe kulaga amaanyi agali mu mitimbagano awo abantu ba appreciatingawo nnyo oba tebatunulawo nnyo nti emitimbagano gino gizze as a source of optional employment mu kaseera kano ke tulimu akaseera akaakatu mu ggwanga erya Uganda nga urban unemployment and poverty biri ku bitundu nga 7 ku buli 100 nga wotaba mukalabakalaba nnyo Simon Uganda eyinza okukulema naye omutimbagano guno weguzze nemweyawulamu ebika by'abantu ba mirundi ebiri abagukozesezza obulungi ne beeyimusa ne bayimusizaako n'abalala ne bajjawo misconception ey'abantu abaali balowooza nti emikutu gino mibi gina okuvaawo ojjukira was it last year ani yaleeta ekiteeso ky'okwagala okugjawo Nobert yabisooka omugezigezi Nobert ne Nobert banayiyiza sente Nobert yazze nokuba kansala agenda kwesimbawo kuba loodi kansala naye agenda kiikira tiketi ye nale bino bye balondera mu nnyumba by'abakozi Nobert nkutumiddeko so nti nga waliwo abantu abalina ekintu ekyo nti naddala TikTok eyo bagisongamu nnyo olunwe nga weeri embi abantu bawemulirako biki yes wadde waliwo abantu abali mu kkowa eryo naye bano abaana abajja ne balaga nti nemitimbagano nga gino tusobola togikozesa obulungi okweyimusa ne batandika mpola bafunye zi following ne bazikozesa bulungi okuzijjamu akantu tutandika ebivulundozo bijjukira bulungi ebivulu by'abaana bali ku TikTok tusekemme basooka ndowooza bani tuli bulala si be basooka ndowooza tuli bulala ne bakola Mickey Stefani n'akola n'abalala ne bajja mpola n'akola yes ne musajja waffe MC Mayor agenda kukola ali mu generation y'aba TikToker ali okwo kwatambuliza emirimu July 12 ali awo Nansana Ganda olw'omukago olujja tugende tumuwagire omwana wattu oyo n'abalala now chicken y'omu ku baali abaali ku side eri ey'abantu tugamba ababi ab'oku mutimbagano bali bagukozesa obubi at one time yaliko side eyo wamala okurealizinga nti nno waliyo n'ebibala ebisobola okuvaayo then n'ashiftinga n'acrossinga nadde eyo awo acceptance eyo n'okulabikirwa okwo ndowooza kyekimu ku turning points z'obulamu bw'omuvubuka oyo ba waliwo abalemeddeyo sayimu bamanyi gye yali ali mu bibi gye yalaga ka video ke bina kwe kaalabikira bannange kiri ali bina oba gundi yayimbako muddu lino nalyo bina wabula mmwe so musajja watu n'acrossinga n'akola kinadde eno okujja eno n'afuna emiziziko mingi nnyo naddala mu abantu manyi okujja Simon wena ekintu kyokoze mu public nga kibi then okudda mukakasa abantu okuwininga trust yaabwe n'okwagala n'okukola ki okusoomoozebwa okwo kwoyitamu naye omwana n'alwana paka we yafuna acceptance abantu ne bamukkiriza nga waali ate ne bamulaba nga transforminga then n'akozesa omutimbagano gwe bulungi nnyo n'atandika okubanga following eyambuka following mu kwambuka nga trust ezze mu bantu n'abeera ng'afuna ne business even before this show because show just yabaddewo nnaku ntono nnyo but wali wonna tulengera omwana nga obulamu butransforminze bulungi nnyo for the better endorsement saas erina abagala okwadvertisinga naye influencing ebintu obulamu bukyusa avudde gy'avudde eri oba yali abeera makindi oba ludda wazze eno kwegamba awo wonna nga maanyi ga TikTok ne trust abantu gye bamulinamu n'okwagala n'okusaasirwa kakati awo kwe kufuna ekirowoozo si kikolere wano because ebintu bya Uganda ebyaddala otakozesa prime yo n'okoleramu kyolina okuba nga okoleramu otakozesa kaddeko okyogedde bulungi otakozesa kaddeko enkya
oyinza obutamanya egenda kufaanana etya. Ku lunaku olw'Mande twakyaza omuvubuka bamuyita Sharif Yiga. Omwana oyo yawemula bannaabwe. Sharif Yiga ne tumuleeta naye nga ye akkiriza n'agamba yaggwa tamanyi ngeri gye yatuukawo naye nga n'atunyumiza prime ye we yali bye yakoleramu byonna naye kati essaawa zino nga kizibu okukikyusa ekyo okudda okutransforminga kale for the better nti akadde teyakakola ki teyakakozesa bulungi nnyo. So Chicken nakakozesa bulungi akadde ako kuba tamanyi kigenda kubeerawo kigenda kubeerawo nkya. Wakati awo mukwagala okuba nga in fact mfuna ekirowoozo ekyo omu ku baana abalala era abali ku mutimbagano okwo yeshira ki yeshira Price. Kira yatandikira Dubai, yali Dubai. Na mukazi watu naye najja n'atandikaawo era naye abantu tunamwagala olwa character ye, personality ye, talina buzibu mukazi watu. She's a lovable character kuside ye young and her personality nze nga abaddeko naye era abeera naye nungi ng'omuntu. So Chicken wafuna ekirowoozo ekyo okusinziira ku mboozi ya kitaawe olunaku olwajjo nambeemu. Kitaawe kano teke mu bukomera kubanga Edimiza yavuddeyo n'abaako ebyama byayasa naye saagala kuyingirayo nnyo. So ngamba kitaawe ate Edimiza yawe Makinde. Naye era by logic era you can see kuba ebimu tubireka. So kitaawe n'avaayo n'agamba gye byatandikira omwana atuukirira Amini oba Amini atuukirira omwana whichever ekirowoozo ky'okukola show ekijja. So n'amuwa entandikwa omwana agenda n'anoonya ekifo n'asooka ku climax nga tebagenda babagiddaabiriza biki nayagala agende ku Tavern Woods kitaawe n'amugamba ejja kumenya paka we yazirowinga n'afuna ebbaala eyo eryekkololo gye bayita H2O. Awo wonna ndowooza ekirowoozo n'akiguzaako munne bakola omulimu gwe gumu gye bayita Shira Price. So ekyo ekintu wekitambula wekityo wekitandikira eyo ebyazzeeko awo ebisinga mwabyewuliridde saagala nnyo okubiddamu njagala ngende mubiri technical show ebeerawo bingi bitwala ndowooza gwe ebimu bewamisinga omuli ekyakazindaala kokka mujjako naye Chicken we nayogera naye mu private yambulira the build up to the show ye nga mu mutima gwe alaba nti ono yamulekerera nnyo omwana w'obuwala yamulekerera nnyo almost kivulu kyonna kati awo ng'atambula omanyi kati sayimu wategekako ebivulu ne bikusala kati gusobola okutegeera embeera gy'obeeramu. Tegedde usinga okomye wategekako ku bivulu okunyola kubaleta kujjayo anti njagala abantu mbasigira ekifaananyi ky'omuntu kireke. Okay, sayimu wategekako ku bivulu walungi. Yes, ebivulu naye omanyi stress ebeera mu kutegeka ekivulu. Nze omubiri gunavadda buto kwanza kitanga yali musajja munene ne stress y'ebivulu era nzanga sayimu sala olubuto nja kuddayo ku otegeka ebivulu olubuto lugenda lukka okitegeera. So awo bambi nabeera ne stress mpitirivu nnyo nongalaba amulekeredde byakoleddemu awo wakati yatuuka ekiseera n'alanga show ya yalanga Benihini Kayanja bikyebyo n'alanga Kibijjigiri nga tebalina show natuuka n'okugamba nti banaye mwena enguudo zigenda ku papaze wa Kibijjigiri ku lunaku lwe muno show lwekola ki lweriyo. So omwana n'abeera nga alina okusoomozebwa okwayita mu patinaawe okubeera nti nno tebali ku same page naye ng'ate kiri munda mu bo tebagala kubanga bakiraga bantu. So wakati awo waliwo okusoomozebwa kuyitirivu nnyo wakati w'abo ababiri naye ne kweyolekera ku show katono obuntu bwe yakola ku Museko Kazindaalo biki byonna ndowooza nga buki busungu gattamukko ne kiri kiwagambye ekya maybe emyaka cannot be an excuse. Tulaba abantu abakola ebyamagero ku myaka emito ennyo but still it is part of nti n'abakulu tukola ebiki olumu kugamba ebintu byanja okugamba muno tebidya mu myaka gyaffe okitegeera. So awo wonna sho neggwa sho mu kuggwa ku lunaku lwennyini ndowooza lweggwa enkeera I think lwa lunaku lwa Sande Shira Price ayambuka ku mutimba mwe yafunira ndowooza ebibuuzo ebyali bimukulisa sho n'okumugamba nti muyodde kiyitirivu nnyo kakati ye kwe yavaayo mu bibiri naye n'akozesa omukisa ogwo okwogera ebyamuluma ebyali ku mutima gwe kubanga singa everything was well maybe teyali yogedde maybe yali ignoring naye kakisa ke yakola ki ke yafuna okutangaaza ensi ku kyali kitambula kyali kigenda mu maaso ne incident ey'okumujja Kazindaalo ka video kali mu kubanga akatambulira wamu ne ka video ka Chicken ne family ye nga nabo bali mu kubanga bereega bica taata maama ye biki ebyo byonna so n'avaayo kubanga agamba bannange sho nze safunye wadde ki safunye wadde 10 sente zabadde zooli na biki byonna
abo abantu ne batandika okugamba tetubanga tuzze mu mboozi ya Crystal Panda ne Bruno K eyaliwo. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai neneesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro ogwokuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku plus 971 582 58 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamria Port e Deira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. So ebyogerwa ne bibeera biyitirivu nnyo. Ono naye n'akomawo ku in fact ku lunaku olwa Monday ne tugezaako bakubira bombi nga tukola show ne Sakozi ne tufunako Sheila Price ye n'atunnyonnyola bye mwawulira. Chicken teyakwata n'akuba leeta ne bamuyita n'ajja n'annyonnyola bye yannyonnyola. Olunaku olwokubiri Kasuku naye n'akyaza Sheila Price n'annyonnyola bye yannyonnyola saidi ye n'era olwokubiri Siwo n'akwata Chicken gw'atadde olunaku olwaleero ku mata n'annyonnyola wabula ate olunaku olwajjo ne beesanga ababiri ku muki live. Kati live eyo yavuddemu ate ebibala ebirungi. So update kyeje eriwo so far. Update eriwo Mama Fina yayingidde mu nsonga ezo. Yabaddeko ku live bulungi nnyo. Ne babaako ne basooka ne beeyabya. Nze which I believe rather than back and forth buli mayogerere eno mwino bako mutuuka babiri oba temukkirizganyiza naye buli omu najjayo frustration ye ku munne. Ekyo ne kiva mu ddiiro then ne mugenda ku kikulu ekya way forward tukoze tutya kubanga one Chicken obuzibu bwe yakoze kwerabira kiyasooka social contract gye yakola n'abantu tuzimbira omukazi ennyumba kirese sheno ekiruubirirwa kya kuzimbira mama yakuza nyumba eyalinganga nayo endobeso ey'abantu be yatuukirira abalaba nti no kirimu omulamwa kubanga kubanga kyali plain maybe bangi abali ebuzaabuzizza but because kyalimu okwagala okuyamba ate bannayuganda bayambi kati bangi ndowooza abahookingibwa up kweyembeera kati kibeera kya budyaza amaanya singa totuukiriza n'abantu kati Chicken wayogera statement nti no saayogerako nti ngenda kuzimbira mama wakuza nyumba then internet umulimbe gwe tulimu teyeerabira bakomyawo wali ne bagamba a few moments later nga weegaana naawe kiba kibi nnyo nti oli mukubira nga otandika oli mukubira nga weddaabulula oli mukubira nga olaga abantu tuwava mu embeera eri noddamu eno ate taba weeyagala nayo kwagala okugikoleramu ensobi essaawa zino ng'olina erinnya Simon ng'olina erinnya abantu bakwagadde wabeerawo values z'olina okweatachingako ebintu ng'obwesigwa trust naddala nga mandate olina kuloozinga trust bantu gye bakuyinamu naddala ng'osavinga bo kati trust eyo bagipimaawo kati wobeera nga boldly oze n'oyogera mbu sikyogerako nga tewakyogera then wabeerawo abagamba omwana oyo tavanga mu bintu ebyo okitegeera so Sheila Price ye n'agamba n'afunvubira n'agamba bannange ebyaddala tuleme kwebuzaabuza mujja kunvuma mujja kunjogera ki naye mulamwa gwa sho gwali gwa kuzimbira mukyala nnyumba nze nemba sifunye ne munaba munjogeredde kireko omulamwa gwo gugende mu maaso tuleme kufuna mukyala azimbibwe ennyumba abantu balemu babeere nga bakola ki batwesiga kasoke kakaleega biki akakoze kyakabaddewo ku live eyo paka we batwisi omanyi wale baddeko mu arm wrestling paka we bakutwisinga omukono ne bagussa wansi we bati so ogwa chicken bamaze ne bagukakkanya n'akola kinasakambinga ku mazima kuba geega amazima nti yali akkiriza agenda kuzimbira omukyala ennyumba n'omukyala ne bamukubira essimu ku live eyo Chicken privately yatugamba wano nga tunyumyamu n'agamba nti omukyala yamukubirako kukondowooza essimu nenga omukyala ali over demanding
ali over demanding naye ate obuzibu obwaliwo nti nno gwe wessa ku mulabba nogamba ngenda bimukolera okitegeera. Mama Yakuza yani Mama Yakuza sinze mpulira linnya Mama Yakuza oba Yakuza oba yamanyikiddwa aba Yakuza balinga mu film simanyi zidaba mukyala Mama Yakuza ebizibu byafuna byonna byonna okutuuka mu mbeera eyo bamuzimbira ennyumba sibimanyi ndabibula bikarakita Mama Yakuza bamukubira essimu nga bagala kumubuuza nti one sente ezaakusonderwa ku stage kubanga yasonderwa sente ku stage bamuleeta nasonderwa sente ku stage abantu bali balowooza nti sente zimusondeddwa yagenda kuulita nasagende nazo ne sente muzimu mukuŋŋaanyiza era chicken nazizza ebbali okitegeera. Project yonna yamuzimbira nyumba so buli kavaamu kalina kudda wa appropriator kati ate yabadde era nagamba bampa emitwalo 2 nagyenzizaayo waka naye okuva oba tebaddangamu kunkubira ssimu so kati chicken ate yabadde yeegaana bwatyo nga nezina ez'oku stage yazitwala nga zonna yazitwala zibeere nga ziyamba mu kiyali badde alina okukola obuzibu kwagala ate kwagala kukijjawo tibebadira buzibu kumuggyako ssente naye the statement he uttered nti sibyogerangako waliwo yatuse n'agamba sente zenkoze mu kivuluzo nanze muyita ntya so nendabamu obuto awo n'obusungu naki naye ababadde ku live eyo bakakkanyiza embeera ne bayita one omuntu yali abasuubiza okubawa ettaka najja naye ku live era nga trust pledge ye ekyaliwo ey'ettaka then bafunayo n'omulala yazze ku live ng'agenda kubawa construction material mataffaali seminti n'abeerawo Mama Fina naye neyeeyama n'agamba nze abazimbi babawadde ngenda zagenda obbasasula kuba ku engineer n'abazimbi bagenda kuzimba zagenda obbasasula akati chicken natuuka essaawa n'agamba nga bamaze omusakambingisa nga akkiriza n'agamba kati ngenda bawayo miliyoni 10 zennina it is a take or leave mumukubira essimu mumugire waba ina account number mobile banking weri nteeko miliyoni 10 nkiveemu nenga ate wali mabega yadde agamba njagala kuzimbira ku pressure yange nyimba eyinza okutwala nga emyaka 2 naye yaziweza sente alina obbanga yaziweza kubanga yali yakakadde naye kati sooka okwate obukadde 10 obumuweeba okutandika embeera eyo yonna okitegeera one ekifo ekyo nga wenkiraba H2O olunaku lwa Friday lubadde lubasumbuwasumbuwa obeera ng'ofunye opportunity balo costing eshow ng'eyo I don't know what they agreed on oba ffe katutunde omwenge n'ebyokulya na biki mu ebiri ebirala byamu obeerawo kwenzikiriziganya ezo zebakkiriziganya asoba nga tunda tebe eziwera 20 n'okusukkawo yatunda ne bano abalala abamusululu moja bo botabalirako nnyo kuyita mu bagagga pledges ze bakola besides the table kugamba nga project esingako just n'okujja okwatendinga show kati Shira Mada ye n'aviiramu awo olw'okuba nti no contribution ye ku show yali kusinzira ku chicken yali almost mu 5% so nga talina kufunayo kantu naye Shira ye era agamba sike manje akantu kenjagala percentage ku show nenjaga tutuukirize kyetwasuubiza ensi kyokka okibeera kiwedde then twawukane bulungi nnyo kubanga gye kyakukomekerezedda era nabuuza Shira nemugamba Shira temugenda kutuuka mu kaseera ng'embeera eno egenda tekubaawukanya bwawukanya bana babaliko ku show yaabwe nga onayogera nga Shira atanyega nga Shira tanyega kati bwe buzibu Simon nti ojjukira wiiki ewedde we twayogera ne nkugamba nti ebintu by'okonflicting tetusobola kubanga tubyewala bya buntu okitegeera abantu bali mwe boys dormitory nemugirayo biri buli wamu kati niba n'ababiri olumu nga kibireeta mwenna muli ku level bweti yagala kubeera nga yenkana ego zibeera waggulu nnyo terayinza kubanga kakkana naye ng'ebiseera ebisinga liro bbaawo ow'amaanyi king maker ne king okitegeera nemwe complimenting kati bano nga bali almost gundi yemu kati ego zibeera waggulu nnyo naye nga bwekimaliriza tekibalese kyekimu bba ababiri yeti mubannaffe moving forward nti mutandika ekintu kino nemugenda nga mukizimba okuyetinga kyabayita legacy Simon kitwala emyaka mingi nnyo nemubeera nga abantu ababiri abo balulinze nga bakola bonna partnerships ez'enjawulo myaka nga 2 wano mu Uganda myezi nga 3 mukola partnership n'omuntu myezi 3 nga kyo kivuddewo so situations nga zino tulina kuyigiramu buyigizi era nabagambye nti ebimu ku bizibu byetusinga okubanga tusanga nti ekola ebintu nkola yabbira mpango na kivandulo kwagala kukola kuyitamu kibayitwa haste obulinga ng'obunyaguluzi kale mu ngeri emu oba endala nti kutandikira wano ku zero temukanyiza formale wakitegeera nti maybe input yange webeera bweti zengenda kufuna bwetuteeka ku lupapula ne musayininga byabigenda tugine ka tukyakola mu mbeera eri informal tetukoma okukola businesses ngezo mu mbeera eri formal
tumaliriza tuli mu kweyuzayuza ne friendship ne tugiruzinga tuluzinga the bigger picture nenga nga obadde obuuza development eriwo nti bakkiriziganyiza ennyumba yegenda kuzimbibwa ye mama yakuza afune mama yakuza ye n'agamba wena nawe banagizimba kubanga abaddewo chicken kyagamba nti aga muzimbira mu kibuga ettaka ly'ekibuga olimanyi naye nakkiriza n'agamba nawe mnaba muntadde oba Lwera oba Luddawa oba Kuumi oba Palisa nja kugenda ate munaye nkole ki kakati awo nga tuvuddewo ate chicken nabya atabukira Nambeemu Nambeemu naye naavaayo n'ayogera ate kyebbe ekibatawaanya ababiri kutandikira ku buzibu bwajja ku show chicken yagamba tata tamubeereddewo mu bulamu bwe bwe busungu bw'alina nga y'omwana obusungu ne resentment eyo eya omuzadde nga takubeereddeewo mu bulamu wabula nga toyina wootuuse olina we wejje gwe ne weetuusawo nga mwana chicken mutawani wa Nambeemu yasooka. To be honest with you, to be honest with you, to be honest with you. Should I be honest with you? Should I? Kinenemu. Nyenga amazima matuufu gajja. Saagala nze abakyabya. Sobola nkyagala kukivugira eyo. Okay. Nti taata tamube taata kamutegeka mubukomera tamubeeredde. Ojo kumuteeka mubukomera kitikiza tuli mu katemba. Kyokka ate we are discussing omanyi kati problems erina eryemu. We are generating the public's opinion about a serious matter. I know. Nze ntandika okunenya chicken nti omuzadde takola ki tasobya nze nyinza okuba sawe za namwaka mu bulamu bwa taata wange but nga muvaluinga kubanga singa muzeeyi kwolwo teyayisa mpisi n'agyesa the next day osanga ejje lyange teryandisi eryandezze kituufu ekyo kyokka ekyokubiri oyinza osanga nga maama we lwandikuzadde naye n'abeera n'omusajja omulala omukisa kwotamira guyinza oba gwe gwaki ne kati ebyo nowakimbizimba nze nja bizimba nga mbyolekeza chicken gwendowooza ayogera kwani kutaatawe ontegedde bulungi kati nze ndowooza nti the more we do the quote thing tubanga abali mu kuzannyira ku public ate nga mu byo sima have not seen Nambeemu omuntu ku muntu naye ndowooza yomu kubeera kutta obulungi ku bantu abali ku mutimbagano abakola ebintu bino. Yes, era gwe batwalira waggulu okusinziira ku byayogera ne Sandi kirowoozezaako nti yeegase ne chicken bakole ki bahudwinkinge baleme kujjayo mazima naye mulimu ebintu ebiri siyasa ebyogerwako kyokka maama yaleeteddwa n'agamba alina emyaka 24 maama najja n'agamba 28 nide ekyamama kitereeza maama ku TikTok okwabeera asoma amabaluwa nga wolaba titi we yasoma tatandika n'agamba bampita Nakayiza Aisha n'emyaka 28 kati baasala waliye n'agamba 28 but ne baba talina 28 nga sije yagamba ye maama era wakyaliwo kiri kyogambye waliwo firimu eri mu kubanga ezannyibwa goge mazima ku bazadde abatuufu aba chicken vis-a-vis balaga public kyobalanga mu ensonga eri sandi yagadde kubeera kwetika musala kubanga nza abimenya kubanga oyo guy yayogedde ani Messiah Eddie we Makinde nnyo no what about Eddie Messiah just think ye yafunye guts okwogera but naffe twali yagadde okwogera naye olw'enkolagana gye tulina n'abantu abo ababiri sometimes ogambe bikiri kinaavayo nga bo be bakirese then we shall discuss nze mu ango mwenkirabira kati yogundi kimulekawo okubeera nga asiigibwa ekifaananyi bwekyo yakifunamu kati we buzibu obwo era nayo kiyinza okumuwa abantu bayinza okufuna perception yala ku muntu ng'oyo ngijjadde yamutwalamu singa kisigala nga kizannyibwa bwe kityo one of his biggest audience eri Bulaaya the serious audience ate nga Bulaaya awo ajjudde bamaama baffe bataata be baalekawo so nze ndowooza kimukuba nnyo abawagizi ba chicken baana ba bulijjo ebintu bye babiyita kungulu bwe bati nebingi byolaba ne chicken waba addressinga taata Nambeemu oyo mugamba so anyway, but I think for Nambeemu's case I think you need to get out of it bwe kibanga so just by logic you can see everything like bagamba writings are on the wall naye twandyagadde ffe ababa babyogera anyway
olw'enkolagana kyuna n'abantu tuveyo kwati wakola makulu kale ndowooza ekyo tukimaliriza kakati njagala tugende ku nsonga y'abasibe tugende ku Sami tugende ku Sami leero tumaliriza wali nafuna omukisa nengenda nendaba Sami ng'ali ekkata eddwaliro nasangamu Sami Sami yangamba Sami nga nkola akantu kano mu sekendi 3 omusawo agenda bbaali wano n'anyiga eppeesa in 30 seconds omusawo yali atuuse era abadde kyawo kati ngezaako kusiigira kifaananyi ky'ekika ky'eddwaliro kyeyalimu efacility nga waliwo buli kika kya kyakulya waliwo buli kimu wali ekikozesebwa Sami n'ava mu ddwaliro neŋŋenda I think I did not see any beautiful place in Kata awasula Munnayuganda ng'ewa Sami mu maka ga Bannayuganda namuvudde mu ddwaliro mugenze mu apartment nasobola okugendamu it was bagiyita hoteli zikola wacha tuyita hotel then tuyita hotel apartment so yasulanga mu hotel apartment waba w'amaanyi saalabako nyumba nnungi ey'Omunnayuganda ali ku kyeyo mpaka ye teyalina ku kyeyo ali ku kyeyo yali agenze kuwummula whichever waliwo kyaliwo question marks nalaba Sami bought for me some things from his card my card yeri international wow togera ku 223 23 yali 23 nakalubirizo agamba nti Sami Mbega kubanga his life was better than bonna bambega betukola ki nembega talina mmanyikibwa anyway naye ate ekinkuba surprising obulamu bwe nalekamu Sami ate ne mulaba ng'akomyewo ku ground ye Kampala lunaku lumu naku 2 nga ndaba kankoze ekigambo kuzunga ate agenze eggulu agenze ki naye ate era Sami gwe nali naye nga tuzannya comedy olunaku lwe yanyiiga ffenna talina gwe yakubira ssimu so nengamba maybe is capable of doing anything ekisembayo Sami lwakwatibwa omuntu sijja mmwogera ku bino byakwatidde ebya match to parliament Sami yalina omuntu wano e Kampala omuntu omulala e Kampala mikwano gya Sami zisalaasala entotto Sami ave muki mukomera message oli ejja ku ssimu y'omuntu amugamba nti kirowooza n'omusibe takyayagala kubeera mu kkomera kati paka nakati are you sure about that paka nakati Sami ndaba mulabe onako osembeera okankanzeemu nga bagezaako okunyiga lino ne lino kooli nti omusibe alikatannayagala abagambye mubeere ku Wolan tayime y'okufuluma bwe naatuuka ajja fuluma right now tuli kuki right now video evaayo ku lunaku lwali lwa Monday video eya Sami eri well edited obulungi nga buli detail erina kye communicating Simon makitandikiraawo lola obokola lola sajja bakola zi forensic report nga buli kamu kasanga maybe ku crime scene oba ka video oba kinga kamataringa wano mu ggwanga erya Uganda abantu tetuwa nnyo era omugenzi mukama amuwumuza emirembe ekyuli yagamba nti pay attention to what to details singa olaba video ya Sami yali yadakika mmeka 6 but every second everything that was popping up on the screen was communicating something and it was deliberate for those who can take their time ne bagamba pause here ne ba creating ekibaita a conspiracy theory of who Sami is, of what he wants to achieve in this. Waliwo ekintu ekiri mu kutabula Bannayuganda abali mu kudiscussing ensonga eyo bonna kye baleeta. Sami ali mu mbeera gy'alimu gy'agamba embi ennyo esembayo. He was neglected. Yasuulibwa. Era n'abaako amannya g'abamu ku babaka ba NUP zaake ndowooza gwasinga okwesibako. Omu kubamu option okugendayo gye yagenda wabula ne baluzinga contact n'atamufaako
awo ebifaananyi abissaayo ayogera emboozi y'engeri gy'alimu talina wadde omanyi kyebayita nti I was left for dead kufa nga kembuzaayo era ngenda kufa era akyogera ngenda kufa sina kyenna tebanfuddeeko sina wadde 10 sina kyendya ne balaba wali essimu nade nabamwala ofisi ya gavumenti mwademo yada iPhone gye yakwasiza yadda akuta iPhone kati eri yabadde wali iPhone ey'ebbeeyi ate nga kirabika ate na video nge era gyako kitegeeza omuntu ali mu possibility y'okubeera n'amasimu abiri ag'ebbeeyi ani guno omulembe tolina kwejjako ssimu anti olina abiri ga bbeeyi ne tolina kyakulya osula ku budeeya kati awo ne wabeerawo omanyi kati awo ng'ogiramu n'okubawo question mark n'okubawo ebigundi by'amaanyi nnyo then ne wajja embeera ndala gye yayogeddemu in fact simu yo video muyagambye nti wabebe kulu yanko bebe badde nga ajja mu rescue era ne luli mu bwe yali mu ddwaliro omulundi ogwasooka era bebe yajja yamuweereza oba ssente we yakola ki kuba ne twakola interview ye he talked about abantu abali bamulumba olwa bebe kulu muyamba nanti kyenkugamba tikati mu mbeera gye tulimu ey'ebyobufuzi eri very sensitive everything will be scrutinized and its intention nti bebe mu mutima gw'omuyambi muntu muyambi go ge mazima bebe ng'omuntu omutima gwe mukama yagugira muyambi naye then obeera nga gw'okwatagana naye oba yakujjuukira yakuyamba then n'embeera gy'alimu ye nga bebe ku position gy'alimu n'obuvunaanyizibwa bwe oba ne role gya playing okubeerawo kwa gavumenti eno vis-a-vis na buli kimu kyonna kyonna tolabawo scenario egenda okubanga contradicting between bebe the good Samaritan neno ekifaananyi ky'oli mu kusiga ku bano nga kigenda kuba bebe kulu eriwe kugamba bannange saabagamba nti abantu bano babi nga bakozesezza ggwe nga bait either mu bugenderevu oba nga you part of the script ennene byebibuzo ebikulu ebiri mu vidiyo eyo gwe kennyini ogambye embeera omwami gye yalimu yali mungi ali bino byegera si bipya kubanga abantu babimanyi of course byali nga ku social media kati nze ekyenjawulako tinatuuka wabirabako first hand omugenzi ekyo nga akyali mu ku videos bwe obwansanyusa kati era buli line eyo wenjijjukira nseka yabuuza Sami naye Sami ng'oli mu bulamu obwesimisa Sami okola mulimu ki osobera otunda tulo line eyo otunda tulo buli gwe webaka oba otutunze ng'ofuna ssente you're not working but embeera gy'olimu gy'olivingamu nga kyeyali agezako okusiiga okola mulimu ki okubeera mu bulamu obwo bukola ki bw'oli mu vis-a-vis bannayuganda abali eyo vis-a-vis kiwali okola wano mu ggwanga erya Uganda sigamba muno wali comedian w'amaanyi nnyo akoze ssente nnyonyonyo nga ziri ku account zitudde nti ogenze kubala ng'oziryako hagenda Bobi Wine lwagenda that is 2022 lwagenda Dubai I think Sami yajja one day after atumaze okutuuka Sami n'amaleka Dubai ndowooza almost emyezi nga 6 naye ng'ajooga bujoozi yatuuka n'akoowa n'addayo ewaabwe teyadda Uganda ate n'addayo ekkata kati abantu bali mu timeline eyo eya Sami era ne mukuvayo Dubai era yamala kukyangana n'abaana ba struggle yeeyo bijjukira obijjukira yes so abantu bali mu kukola timeline ya Sami oyo Sami versus Sami ono ali wano nti what happened watuukawo otyo okubeera mu mbeera eyo nga tebigatta nga waliwo bingi nnyo vis-a-vis byabadde nga gy'akoleramu wakati conflicts ng'ezo ezimu ku ezo nga zikastinga a lot of doubts in him and he was labeled a mole mulimu yabadde aleeta theory emu ti olunaku lwe bamusiba nga atali mu kubanga alina essimu alina mu recording ebiri mu kukomera na biki musibe ki aweeba that kind of liberty okitegeera so byonna ebyetooloola ku bulamu bwa Sami a struggleist a revolutionist ali ku side ya NUP birimu ebituli biyitirivu nnyo ebibuuzo ebitalinaako answer okutuuka olunaku olwaliro naye oddayo ku kya vidiyo yennyini the communication gyerimu nti saawa zino Simon ndowooza yange opinion nti tugenda mu kalulu akalulu kasigazaayo emyezi emitono nnyo essaawa zino abaagala okusigaza obuyinza balina okukola buli kimu okusigaza obuyinza bwabwe to consolidate themselves in power using all the available resources and machinery and agents okukola bye balina okubeera nga bakola Sami y'omu ku abo tugenda ku mutimbagano okwo following agirina era asobola okukozinga mayhem bulungi nnyo naye bamaze okuba nga bamubuildinga nze kyendowooza
essaawa zino I might be wrong but kindabikira ng'essaawa zino ali activated okukola omulimu omunene oguli broad gw'ogenda okulaba Saimo ng'abantu bangi nnyo situation ya Sami eyinza obutayawukana nnyo ku situation y'omugenzi Segirinya mu bulwadde bwe oba Segirinya bannakyegwanizi ba opportunists bwe babukozesa okubanga bawiininga some political scores against NUP era singa ojjukira ebigambo by'omwogezi wa NUP amyuka omwogezi wayisa mufumbiro nti yafuna clash nani ne kampu ya Segirinya naye mu kwennyonnyolako yagamba banangeza omulimu gwange kiriyalinga mupiira muki mu box gwali guzze nga ataguleeta weewaffe agenda tuteeba oni goolo nga nakkiriyalinga okiraba kakati nga budda mu mboozi eyaddala yaguleeta mu box yaguleeta emboozi eyaddala Segirinya ne gunte beesanga nko ku Facebook ebirala bisange mu katabo kakati yene embeera ya Mighty Family ya Sami nti alinganga agenda okukola rolo ya Haremagwayo oli omukadde okwagala okweteeba mu katimba ke naye nga tebagenda kubanga bamukkiriza bagenda ogukkiringa bagenda gukkiriyaringa naye kijja kwennyamiza nnyo nti ebyaddala mulwadde wabula obulwadde bwe ne bukozesebwa mu kulwana ebyobufuzi ne tugenda okwekanga ng'omusajja atuvuddeko nze kinaniseeso okwagala okulistowalinga obulamu bwe that is if mulwadde ebyaki ebyaddala naye tekigenda kwewalika obulwadde bwe nga bugenda kuzannyibwamu ebyobufuzi abatayagala National Unity Platform babere nga babukozesa naye nga kibeere kyakuyiga eri ffenna nti obeera olina mentality ne mindset nti bw'ovaayo n'obaako by'oyogera ebikuluma n'obaako by'oyogera byagala ensi yo ebeere enkya ebeta Uganda wabula n'ofuna mindset nti wembyogera Saimo principal w'ekibiina ekivuganya aliko gwe mbeera nkolera favor n'olw'ensonga yo Saimo alina okubeera nga abaako kampa era Saimo nina kyemmubanja kinene nnyo obeera olimba bakiyita kukola emotional blackmail eri omuntu oyo kubanga mu kustrugglinga kuno kwe tulimu okwagala ensi ebeere ng'ekyuka tekuliko mpeera paka nga amaze okuba nga mutuuka kuki kulyengedde naye kati bantu bangi nnyo essaawa zino abakozesa misfortunes bafunye mu bulamu bw'ensi ne bagamba omusajja wane teyatuyamba oyo twamukolera tewakolera musajja oyo byewayogera byonna byebituufu wabyogera mu butuufu bwabyo era wabyogera nga ggwe a citizen of Uganda buli kimu akirabanga wakiraba not contributing them to someone oli gwogamba nti yali mu kubanga avuganya awo wali obuzibu obusinga bannayuganda obutategeera bintu bye tulimu essaawa zino Saimo nze mbadde si kyakwekweka okuva we najja ku mutimbagano guno have been very very consistent ku side gyengwa political ideology yange politically gyekola ki gyegwa nfunye okusoomozebwa kungi nnyo mu bulamu bw'ensi eno kulwala kukola ki kunziba nsanga waliwo nasanga kokewaka nga banjeze that was like 2024 ng'atandika byonna nesikiranko nentunuza kamera neŋŋaba nange bagize wano naye abasajja benjogerera ne batanyamba ne batakola kiwe bati ndi ku boda ne batangulirayo kamotoka nga tebasima nga babinnyo nedda nali badde mulyazaamaanya kubanga buli kyenjogera buli kyenkola teryantuma okitegeera nkyogeranga nze because the opinions zange kyenfulira kyenfiiringa kyerina okubeera nga njogera without attributing it to any person nti yali mukubeera nga alwana so wetufunye obuzibu awo Simon tewagenda bawo ba individuals bangi abalowooza nti they are doing a favor eri ekibiina kya National Unity Platform tiwobeera olwadde be balina okubeera nga bakujjanjaba be balina okuba nga bakujja mu ntata yes basobola okukikola ekyo naye toba blackmailinga webeera nga nsonga ya bulwadde jangu ojja addressing nga totaddeeko bintuntu ebyo nti ate gundi nandeka bane bagundi babinnyo jangu ojja addressing abantu bana Uganda bayambi bagenda kuyamba mu capacity tuyamba mulwadde so si tuyamba muntu yavuddeyo nakola video nti nno ekibiina kyamulekerera singa kibiina kyali kiri mu kubanga kiyamba buli muntu abeera afunye obuzibu kubanga batufune obuzibu buli lunaku kyali badde kisobola kubeera nga kimuviga steps ezisukka ebbiri oba okitegeera so tutagala kubeera nga bannaffe abali mu kibiina kire kya NRM abavayo ne bagamba muzeeyi yatukola ki muzeeyi yatulekerera twamukolera ki kubanga visa the difference is oli ye mu kwekonsolidatinga himself in power he will do
everything using all the available resources niwe zibeera za state okubeera nti nno okuba kwagala kupangisa buwagizi ajja kikola okuba kwagala kupangisa buganzi ajja kikola resources azirina wadde ezisinga za state ajja kubeera nga akola kinga akikola ekitali sayidi zeeno. Nelson Mandela we yali mu struggle ya ANC yatuuka ekiseera n'asibwa enyamalayo emyaka 27 okitegeera naye we yali ateereddwa omusajja yagamba bugaminze ekisanja ekimu bwe kiti kigenda kubanga kimmala eggwanga libeere nga likola ki nga ligenda mu maaso. So tetwalyagadde bannaffe abali mu strugglinga eggwanga libeere nga likyuka balowooze they are doing anyone a favor. Uyamba gwe. Uyamba. That is if you feel it. If your ideology eriyagabeera amazima tobako gwokolera favor nkolera Besigye favor nkolera Robert Kyagulanyi Center mu favor nkolera Mpuuga favor nedda kati bwe buzibu ba players abamu kibalowooza. Yes nenga ekifaananyi ekitali kiwandiike ekitali kisiige kikulagira ddala nti maybe this person unless otherwise okutandikira ddala bitwogedde obulamu bwe yalimu nakibyonna byonna mukaluke kawempe wanaakawedde oba yalita tipa kyaziguze. Waliwo bana abaana abantu b'ekiteezo okufuna obuzibu naddukayo n'ebyokulya biki byonna we batyo ne bagamba naye kati atuusa atya muki mu mbeera eno ne vidiyo nga wengi kunyonyodde details ezirimu nekikulowoozesa unless otherwise the man is being activated to do something kyemugenda okuddamu okulaba mu weeks nga 3-4 ku mutimbagano okasticatinga n'okusiga ekifaananyi ekibi eri NUP okumalamu abantu abalala amaanyi nti abusigamu bagoberera bajja baleka for dead nga bwe bakoze ono comrade waabwe akoze ABC and diso babere nga babamalamu amaanyi. Bana Sami musajja wange naye hopefully tebigatta kyekisinga obukulu obuzibu okugattiramu kale kakati nga tumaliriza onako olwejjo nafunye confusing videos mukoti wakakola wakalabye ayabadde agamba nti muganda wange bamukutte akaleke kuba abadde mu ddooko waliwo akawala kabaddemu nga saagirabye. She looked innocent naye yabadde omu kwakwatiddwa nga mwana wa buwala. Sorry naye kyenasoose okwagala mu vidiyo eyo tewali yavuddeyo n'agamba omwana wange nali mutumye ku luzzi teyaliimu. They all accept ti abaana baffe baabatwala nga bagenda waani wa president ekyo nno kibafuula ba suspect. Naye obuzibu bwe twafunye is failure okukunga if so the procedure eyayiseemu okusunsula eyabaddeyo nga teyakoze fujjo neyabaddeyo n'akola ki n'akola effujjo then ku sayidi y'abaana abakaaba obukakafu obujja kubanga the parent I think I'm supposed to be omwana wange lusobola kufuluma nga bakuwadde omutwalo nga gwe taata oli luddawo nga ndi waka n'ogenda oba toliiwo obeeko munnabyabufuzi gwoyaniriza tewali kikkiriza obeera nga oli mu position nti wooli tosobola kikkiriza kihappening. Ntegedde bulungi nkutegeera kyokera nandikuzizza omwana nga simugaana kumanya bigenda maaso mu ggwanga naye nandimugambye the extent at which bwe yandibadde akola ki akoma. Naye omwana waatuukira okufuluma n'ayambala essaati n'abeera ku kibinja ky'abavubuka bagenda otikibwa bannaye procedure y'okukuŋŋaanya abaana ne babateeka mu kifo kimu ne banoonya taxi batwala. There is that independence a group eyo eba ekuŋŋaanyiziddwa gy'eba erina unless nga babatutte as a certain group nti batutte abavubuka b'oku kkanisa bakubi b'eŋŋoma. Nze omuntu gwe nsobola okuwuliriza nti bannange n'abakyala yajja wano ffe tukuŋŋaanya wano ng'abazannyi ba ludo mu kibuga mu gundi wano yagambye nti bwe tunaagenda association yaffe bajja giteekamu ssente. I can listen to them. Naye ng'omuntu yajja ahead peakinga mu kyalo n'abakuŋŋaanyiza ewantu n'abafunira amasaati n'abatikka mu taxi era nga gwe tonnafunamu katya kitegeeza nti n'ewaka muba mwetwala. Naye mu byonna kati baabasibye babakutte babasibye muvubuka yali still yali mu kubonaabona. Yesu olwo ababbi bwe ebintu byabwe
naye twagenze kumazira nga muvubuka yali mu kukaaba muvubuka yakozesebwa okwaniriza bannabyabufuzi bonna nno muvubuka atera yasibwa nga lw'okuvuga effujjo erikolebwa nti tubuliddwayo okufunayo omuntu asayidinga nabo kubanga NRM evayo beegaana si baffe kubanga baana bato osobola okuvayo n'ogamba nti bannange mutusaasire abaana ba misbehavinze ne we pledge to do better family z'abaakoseddwa tubadde tusaba tukole ki tubalirire by the way it can be understandable naye buli omu tayagala ku associatinga nabo kale batandise okulabikira ddala nga abayaya abawedde emirimu simanyi what is your observation? My observation olina wali wotandikidde mu kakunguntako ku screeninga bani ababaddeyo one okubeerayo si bwe buzibu tegubangako musango omusango we guli mu kubeerayo n'obeerako byokola ebiri criminal. The problem is nti bonna abakwatiddwa engeri gye bali mu kulaajana waliwo benalayo abadde batwalibwa kabangali nga bali wansi. I don't know if this video njirina wano abankwasizza ennaku Simon. I think this is the video. abadde boogeza amaanyi kooti olutudde ne bawula n'abamu ne bajjukira okukweka obwenyi bwabwe mu bukookolo n'engoye. Emisango abavubuka bano gye basomeddwa mu bibinja okuli okubba essimu 3 ensimbi enkalu ezisoba mu mitwalo 2 obunyaguluzi n'okukuba be babba bonna ne bajeegaana. Wano obaoliawo we bategeeredde nti bo bazibiridde ne batandika okwoza ku munye n'abamu okwegayirira omulamuzi abasonyiwe nga buteerere. N'endowooza zange nyingi kyembadde nkugamba Simon, my take nti ekintu kino kyonna kyolaba kiteeketeeke kitegeke. It is orchestrated. The problem is bano tebamanya muzannyo ogwo okutaking me in these cases. I find a very big problem and challenge okutaking our police systems, the security system, very serious because be lacking a lot of consistency. So era when some statement says wenda bakwatiddwa babalininze mu kooti basomeddwa batwaliddwa mbiraba naye muli ndaba nga waliwo ekitukwekebwa. Omuvubuka amanyiddwa nga Scorpion Shabo omumanyi yaliwo alien oba yaliwo alien nagende wa Palace yajjiddwa ku listi yogende e Dubai kushoya King Saha olwa ebyalabikibwa mu butambi nti ye yali ring leader ow'ekibinja ekyo kyonna kiwalaba omu ku bakuŋŋaanya abaana abo n'alabikira mu kamera n'abantu be nga some of them are even self-confessing of some of what they did. Okitegeera nga talina walabikira ku police as a suspect nge omu ku bakuŋŋaanya abaana abo wabula nga muddidde resources ezimu ne muziwa TV emu ne zigenda okulondoola omwana oyo essaawa zino nga bali mu kumutunda as a ghetto kati he self-claimed himself as a ghetto president. Tuwalaba story Makona gye yakoze nti wakati nga waliwo ekiri mu kutambula the brutality, the terror of that group kiyakoze ku bannayuganda. There is a TV egenze ew'omu ku abo ba ring leaders abalina okubeera as suspects okunoonyerezebwako nga muli mu kumuwa a national platform championing him as the next or the new ghetto president. Simon, tuli mu ggwanga kirino, tuli mu ggwanga kiddala alya butaala TV zigenze naye ng'eno waliwo abaana abali mu kukwatibwa abamu bwe tulowooza probably bali innocent naye ng'ono yabadde adumira ekikoosi ekyo ekiyitirivu eky'abaana abayitirivu ennyo ng'akuba amasimu amayitirivu ennyo era nga yeewana ng'ebigenda okutuukibwa ku bantu ab'enjawulo alya butaala talina waali. So do you expect me, Frank Antambi, when Barukeza the orange card, of taking our police and the judicial system serious on this matter? No.
But what I see nti ekyekwesemu kiriwe kiti Simon waliwo ebintu ebimu nabadde ngamba abato olwajjo nti movement omugendo egubera guzze gulabikanga storm omuyaga guba guzze kizibu gustopinga kokolo otya gubera guzze wakati ntino guno omuyaga oguliwo abantu tebagala maybe Bobi Wine nti bayasinga ubugezi bayasinga kutegeera ensenga z'ebyobufuzi naye abantu bali mu kubanga bayitamu omuntu yena avaayo n'agamba nange ndi part of you kyemukiririza mukyenzikiririzamu bajja mugoberera essaawa zino the biggest problem ya failure of providing solutions ku bizibu bya Uganda wano mu Kampala we tuli mu urban areas ezisinga ekizibu ekisinga obukulu youth unemployment youth unemployment yeretera ebintu ebiddako criminal gangs ezo ne terrorizing abantu okitegeera so oberanga oganya okutakolinga issue eyo ya urban unemployment and poverty ng'oganya okugitakolinga kirizo bagana oba ogenda creating ekintu kyotagenda kubanga stoppinga regardless of ani akutta omumuli oba Dr. Kanokiza Besigye oba Paulo Kabanga Samogere oba Bobi Wine oba Simon Fish Kabanga takyasobola kukwata mu biseera biri nkuzza vachenda mu mukaaga n'obera Simon nga gwaddako 240 nga gwe nenga eyo persistence weeri ebera stop gyotagenda kubanga okola ki ngoziza kati oyagala ogikabinge by kufunayo konti ifunye obukadde 3 tugere tuweya akakaga buli mwana tumwene t-shirt cha NRM bajja ne t-shirt ya NRM ya yero bajja bawerekereyo mukulembeze tugenda kuba tujjeyo tugenda batukabenze omuyaga ogwa Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa zino nga opposition leader kati ali mu kubanga avuganya tugenda batukijjeyo oba mulimba kiberanga kukwata mulwadde wa cancer n'ogamba ntupata ku painkiller Panadol huyo cancer agende tasobola so kutokeneza kubulumi tojja kujjawo kati kyekino ekiriwo kyanna kunyoti abaana bagenda kukwatibwa off guard bakozesebwe because babatadde mu mbeera eyo Simon nabadde mbuuza omuntu olunaku olwajjugo imagine Simon gwe kuba kati Simon ffe tusobola okufuna ku kyokulya n'oli ekyemisana n'oli ekyeggulo nteka amafuta mu motoka n'ogende baka ne baka n'osobola ndoli n'okuba ne ku buntu wadde ate si wolina okubeera awo nawe okusinziira ku potential skills zo naye wansi eyo mu ghetto waliyo abaana Simon nga waba alidde ekikomando kye ekyekido oba kikyaliyo emusupu baba kuguza chapati ne batakwera isupu baba bamutunda waliwo omwana oyo nga babakidde ku macha tamanyi kyagenda kulya ku lunch nga be banja abayitirivu ennyo abali desperate abali mu mbeera eyo opportunity webeereze nga waliwo agenda okuwa omutwalo ogugaana kakati abasinga babakwatira mu mbeera ya desperate okuyaggayagga ne not because nti bakkiririza mu kyabyo kubanga at the end of the day system obeera nga gwe presiding officer wa company buli shortcoming ebeera mu company ovunaanyizibwa kubanga wakwasibwa obuvunaanyizibwa n'okwasibwa ne resources ezirina okubeera nga company zijja ku level n'okutoya ku level ki eddako the presiding officer of the company called Uganda abeera president at the helm waggulu wali okitegeera so buli kiba kitambula obubi mu ggwanga ajja kubeera held accountable kati ebizibu ebiri mu kutusumbuwa nga tuli ku kyabavubuka ekya urban unemployment kirizo bagaana era tasobola kubanga akyewala okubanga avunaanyizibwa directly ku kyo tewaliwo mbeera nga gw'olina okubanga ovunaana ku ekyo oba okubeera nga akuddamu ebibuuzo ebimu ate nga gw'ogenda okubanga owagira ennyo obirenga omusuuta so nekiddayo kweri embeera nti bano bekiruubirirwa kyabwe kyakwagala kuwa mulwadde wa kansa okumuwa painkiller ti president wabazza okupickinga nominations tumupangisiza abavubuka abayitirivu nnyo nga$2,000 ku budget gyatuwa ku ssente y'omuwi w'omusolo tumulage nti nno muganzi nnyo mu kibuga Kampala tebalina bwe bagenda kusanga bimyufu byonna twabimalamu ekyo kigenda kubeera nga kijjayo ebizibu bya Uganda naye tuba tugenze mu kalulu ne bafuna engeri gye bakawangulamu naye ng'ebizibu bino bikyali very very persistent era kkirizo bagaana it will be just a matter of time omuyaga guno gubeere nga gujja ng'omuyaga katalina gusaanyeewo buli kimu. Brian White oyo yalina idea bwe namukyalirako e Busunju yagula ettaka nga ddene obukyalira biseera ki awo yaviirako e Kampala n'agenda e Busunju ng'akyali Brian White oli nga Brian White era nga bwali Brian White kati naye ng'ekirowoozo kye ayagala abaana abo abakkiriza okukyuka basooke bagendeko mu kyalo e Busunju okukyuka okukola ki abaana ba ghetto abaagala okukyuka mu ki mu bulamu bw'ensi oba mu bibiina okuva mu bulamu bw'ekibanda okay yes nga kukwata n'akutwalako e Busunju eyo ne bakusomesa nga bw'olya ne bakusikiringa n'ogendako mu nsi empya ogenda okuvaayo
wowe omaze emyezi 6 nga you've changed. Bakama baffe abaawe kubanga omanyiza they don't want to President Museveni ono omulaba takyagwana kunenyezebwa lwaki kubanga byasobola okukyusa bitono kataleka asobola okukyusa ebintu. Ekyokubiri ayinza okuba ali mu kaseera ke mwakolera naye nga byayagala okukola abantu bakyabikola ki baawa omukisa kubanga when president approves nti ghetto structure egende mu maaso ne budget yayo neefuluma kati ababeera mu ghetto structure when they fail to fulfill ono bwe munenya mba munenya kubanga bwe twakwasa eggwanga naye ate ali ku ground kimukakatako ki kati abaana bano singa twagala ddala okubakyusa kubanga nejjera kye nayogeddeko otwadde ku live nti bwe tuba twagala kulaga jjajja bazzukulu abakyuse mu lujiimu ye twali tulina kupiikinga the best nti bwe twasomeranga si buli mwana nti yagenda ku district okwaniriza president twanoonyanga abali smart ne tunoonya abamanyi oluzungu nti by mistake singa bagamba from which school are you mujja kusobola okukola ki ekibuuzo naawe tugenda mu ghetto okunoonyaayo the best students that have changed abo abazze ku kkubo ne bakuba abantu betulinamu wetuba betulinamu kitegeeza no work done. Nze ndowooza tusooke tutwawula abantu abo buli awulira nga akooye obulamu bwa ghetto n'embeera gy'awangaaliramu abeeko waagenda bamusikiringe bw'anaakula ekisinga okuinspiringa babokisa ba ghetto be ba successful boxers okuva mu bo oba kisegere bakyukire ebyaddala omwana eyeekubya akayaga gyatandika okukendeeza akayaga ng'agamba bw'aba kyalo oyo yakyuka nange kireka nsobola okukola ki naye kireka we are not helping these people ekisembayo unfortunately nga tulowooza nti bakubye bantu ba bulijjo ne Grace Akulo bamukubiddemu. It's not laughable. Why shouldn't I laugh? Kubanga Akulo is retired. But then they are part of the problems. She's not part of the problem because she's retired. There is no way you cannot tell me not to laugh. Don't laugh. No, because they've been brutalizing other people. Bali eno kasabiri eyo. Kakati musajja yagamba nti ghetto wetutagirongoose ghetto egenda kujja mu bifo byammwe mu parliament. Kati saawa zino let the Grace Akulos face the wrath of what they created. Grace Akulo, unfortunately, there is no mass I have on her. We ba bom bupapajjo abaana b'abanene abo goli muntu wa mubbaala tulina baana b'abanene bemunywa nabo naye okimanyi nti n'omuwendo gwabwe bemunywa nabo ebitundu nga 9 babeekwese like they don't drink in open kubanga ne taata ayinza batamanyi na kumanya nti omwana ono okunywa nokali waliwo abakozesa ebiragalalagala ebikambwe ebyo eyo natulekeyo naye mu mabbaala babeeramu bajja ba disguising mu baana baffe aba bulijjo banyumira obulamu kubanga gy'emyaka kati abavubuka bano nga gange zikyajja ku kkubo one good day oba one bad day olikeera ku makyanga ogenza up country kumbe n'omwana yakoze ka program ayagala sisinkana banne mu kibuga ku Centenary Park olaba bwagwa mu gangs zino tugenda okureportinga omu ku bafudde nga wo gwalese muyenganga n'okuggalawo okoze eki ogaddewo ayino kakati tetwesuye gwa nagamba nti kasabe bakuba abantu ba bulijjo awo nkutegeera express eyo ekaabiza abantu amaziga aba bulijjo naye ekiri mu mayumba g'abagagga tokimanyi because abagagga be basobola okwaffordinga emmotoka zizogenda oteekako emipiira ozisibire ku express ogikyuse booti abaana b'abagagga emmotoka zibakubidde ku express va kweno eya Sudiru pikipiki zibakubidde okwo kubanga abaana bawe kubasiba nga bavuga amaki amamotoka kati bwe tutasitula ddoboozi wamu oba ntegeera nga ffe abantu balijjo tugamba nti bannange emmotoka ku express tutekeko amataala nga ffe kyetufaako butagwa kabenje kati ate gwe ne weerabira nti kati ate mmwe abalina emmotoka ezidduka nga akawa abantu abagagga ate nammwe mutukola ki
so nze ndowooza kino ekintu kya ghetto tusitulewamu tugisolovinge abaana beetaaga mirimu tebeetaaga kukozesa kituufu tuli mu basigamu omutima ogw'obukyayi omubi ennyo ate ekyokubiri we did not take time kuyiga baana bano tetubamanyi otamanyi kitegeeza muntu kusula bweru ennaku 360 n'omusobya tomanyi kintu muntu kukula nga tamanyi na taata ye bw'afaanana nga ne mama etasobola mumugasa this is reality luli baali bulungi nti baali mu nsi yaabwe nga teri abatampalinga kati ate twabalumba abalumbi ntwaba false hope tubawadde false hope ate mu bo mutandise okuvaamu abakiriiki nga nti bakyali batukuba bukubi mwana kati bamaze okukola emize gyabwe gye baagemulira gyo gye bakikola for a living ate tubavuddemu bona tubasibye omulundi guki creating the monsters betajja kusobola kuteminga nga temuna kugenda basebo ne bannyabo kansoke mbajjukizeemuko abamu ku bakama baffe abasobola okuba nga bayimirizaawo ezimu ku shows zenkola Frank Ntambi namba emu munno watch agamba nti ku applications kwetuli obeera nga osubscribinga naffe abali ku Android abali ku iOS kwetuli nnyo munno watch ku mitwalo 3 egya Uganda you can be subscribing with us obeere nga olaba films enjogerere mu ba VJs ba Uganda bonna the latest on munno watch is a sequel oba a series called Squid Game season eyokusatu kweri bulungi nnyo obeera nga oginoonyako mu ddoboozi lya VJ Junior but also ne ba VJs abalala buli omu gwoba okebeddeko abeera ayinayo update ya movies ezinyuma obulungi ennyo mu general zonna muno wakyo kirungi kyaffe nti tukuwa kasavu kanyama gwe salirawo oyagala kulaba ki mu kaseera ki films tuzisengeka okusinziira ku bika byazo oba generals zaazo abanyumirwa love story abanyumirwa animation abanyumirwa horror thriller adventure action comedy mwena twabateekerateekera enteekateeka eyo nobeera nga kyosalawo kyobeera olaba so kwate emitwalo 3 subscribing naffe wabula mwewale abafere ababagamba nti balinayo linki mugende mulabire ku Telegram bannange babja abantu bayitirivu nyira nja siba nkyogera bagenda kubabba naye temwekwasa munno watch tetulibamanya abo eno film y'amaziga yafulumye bagitaddeyo aba mazika film ey'amaziga stro stro yeri kati ya week singa nya 3 endenjabeko mpya njagala kaba Teraji P Henson jeri gendo kabe munno watch katumuvuddeko fina banaffe aba Biva Organic abagamba nti emmere ddagala Dr. Senjobe asangibwawo emmengo okuliraana Bulange wali buterevu nnyo akugamba nti no yakozesa butonde okubanga akuwonya abaami abegaya mbuliri alina ka wake up call kamwe musolo kubanga mukakozesa temula mu kisaawe abakozesa ku nkola ya masturbation nadala bavubuka kituka n'ekikwa affecting eno mu bulamu bwensi so oberanga akuwa eddagala oberenga oddamu bulungi endasi oberenga emiramu egikakalibwa bulungi nnyo abakyala nammwe abalina okusomozebwa mu bedroom issues of course nzo butaziyisaamu zonna lumu naye abakolerako ddala ate nga alina n'enkola ya family planning era nga akozesa organic products abamu abalina allergies abakolola bakuba emyasa essenyiga atagenda abaziira abalina asthma abalina okusiibwa mu nnyindo abalina emigejjo abakyala nga muli mbuto wabulanga muwandawanda mubeera ne fatigue mmaze okuzaala temulina amabeere gayonsa mwena Biva Organic abakolerako ddala bulungi nnyo abalina pressure abalina amasavu mu musaayi atangira ne kookolo ba kansa byonna ku Biva Organic saako nawo omulwadde ng'oludde ku ddagala ozunze abantu bayitirivu nnyo tebakolako beera ng'ogenda ku Biva Organic abaana abato nammwera muberenga Biva Organic watu wabagamba mugende aberenga abajjanjabira ddala kuba ku namba z'essimu 0702 75 45 02 oba 0752 nkaaga 24 27 awo chapu nga nziruseewo tulina bannaffe aba H&K Pro Cleaning Solutions abasangibwa ebunnamwaya ku police station yawo okugiryana nammwe ab'emukono na suit kanana aba H&K Pro Cleaning Solutions gye bali abagamba nti gowe nawe ayagala okubeera nga awaka wafaanana ng'awaka beera ng'obapangisa kubanga bayamba okubanga baddaabulula awaka bayamba ku biki bakola kye bayita full house cleaning ennyumba ne bagizza bupya mu kubeera nga bagirongoosa carpets sofa sets ne babeera nga bazikuuba ne zibeera nga zidda bulungi nnyo n'ebyuma ebitagenda kubanga byonoona ate material z'ebintu ebyo bafuluma wabweru ne babeera nga bacleaninga pavers abalina amayinja g'oku bisenge ne bagenda baggulu ku rooftop ne babeera nga bacleaninga amategula sako n'amabaati be bannaffe aba H&K Pro Cleaning Solutions ate nga bagamba naawe alina hostel oba hotel nga mulimu furniture asaana okubanga alongoosebwa be banno ddala aba H&K Pro Cleaning Solutions so bakubire ku namba y'essimu 0706 85
25 24 ne 0752 84 03 08 awo era nga nvuddewo bannaffe bo aba Sham Confection Plus bagamba basangibwa ku Equatorial Mall opposite KCCA offices room number P9 ku number 0782 37 89 93 ne 0704 65 6940 aba Sham Confection bo bakola ki bakola cakes ezenjawulo ez'emikolo gyonna buli mukolo gw'obeera olina guba gusanako cake abantu ne balya so bano bakola cakes ez'emikolo gyonna tebakomaawo ne bakutimbira batimba ku mikolo gyonna ate bakoma kubeera nga bakola cakes n'okubeera nga batimba bo bennyini bakuorganizingira omukolo n'ogubakwasa n'obagaba bannanga ba Sham Confection Plus ninawo ka birthday ne siina budde ninawo ka graduation ka muwala wange ne siina budde ninawo okwanjula ne siina budde oba ninambago bakuhingira bano bakuteekera omukolo obeera nga obeesize ne gubeera nga gugenda kuba nga gukwesa ekitiibwa nga gugenda creatinga memories ez'enjawulo tebakoma oku ka fruit juice akali nakyo bakakamulira ddala ak'emikolo gyonna beera nga obayita abantu balina okubeera nga banywa soda bajuze acid muki mu mubiri balina okuba nga banywa kanakyo juice bano bakakamula bulungi nnyo mwate abagala okuba nga mugifutinga abagalwa bammwe ebirabo eby'enjawulo babikolera ddala kugifutinga bimuli kugifutinga hampers n'ebirala babikolera ddala ate era mu kaseera kano ng'eggwanga Uganda emirimu tegikyalimu bya kumementa bumemens bano bo basobola okubeera nga batraininga omuntu nabeera nga afuna skills nga zino egy'okubekinga emigaati cakes kola juice ice cream ne decoration sako n'ebirala mu wiiki emu bwe bati omuntu abeera amaze okuba nga afuna skills ng'agenda ina yeetandikirawo omulimu ng'ayoola ku ssente bakubire ku namba zenkugambyeko waggulu embeera ebeere nga etambula bulungi nnyo Ventures Bar and Lounge bano bo basangibwa Najjera nabadde nkujjukiza nti ennaku z'omwezi nga ku lunaku olwa Sande zigenda kubeera nga ennaku z'omwezi meka si 7 oba zigenda ba 6 oza zigenda kubeera 6 ku Ventures Bar and Lounge tugenda kubeera tuweza omwaka mulamba yes ennaku z'omwezi 6 July 2025 olunaku olwa Sande olwa wiiki eno enguudo zonna zigenda ku Ventures Bar and Lounge okubanga tuweza omwaka gumu era mubamu kubagenda botagenda kubanga oswa ku lunaku tulina Elijah Kitaka yagenda okubeera nga akulembera abayimbi abagenda okubanga bakusanyusa ku lunaku olwo Viana Indi ne Living MC baberenga bali ku kazindaalo ba MCs imbere baberenga bagitabangula bulungi nnyo saako ne ba DJ nga Select Stewart Fem DJ ne DJ Lex ku Ventures Bar and Lounge esangibwa Najjera opposite Starbucks petrol station yebbala eri mu kubanga eyogeza abantu obwama buli ayagala kugenda ku Ventures Bar so jangu kunako olw'omukaaga nga tugulawo ekifo amini nga tuweza omwaka gumu bukyanga tujja mu buweereza ayagala okubanga reserving table kuba ku namba eno 0200 91 22 22 n'abasembereyo ddala be bannaffe aba Vine Fitness Gym nagamba aba Vine Fitness Gym abasangibwa ebukoto awo wennyini ku kirabo complex ku maliro ogusembayo ye gym egenda okuyamba okubanga omaintaininga fitness yo ng'omuntu obulamu bwere nga butambula bulungi nga tofuna birwadde so abagala okubuildinga muscles genda ku Vine Fitness Gym abagala okubanga mu losing weight genda ku fitness gym ya Vine abagala okubanga mufuna training mu strength era genda awo abagala okubeera nga muyiga zumba oba fitness dance era wennyini awo aerobics ne relax stretch tubirina spinning ne cycling studio sessions weziri abagala okukola gym abagala boxing abagala body toning sako n'abato balina kye bayita kids afro fitness dance beera nga ogendayo ku Vine Fitness Gym esangibwa awo wennyini ebukoto ku kirabo complex ng'okubye ku namba eno ey'essimu 0772 98 799 99 banange mubeere bulungi mweraba Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.